yes mmwe mugenda ne mwogera ne mutubuza ebibuuzo tuzaala ddi yes mwe bazaala toto ne bannamawulire abalala mugenda ne mutubuza ebibuuzo tuzaala ddi ye lwaki mwayanjula n'ebisigaddewo bwe kuba kuzaala nja kuzaala kuba n'omwami si mwabamunfunira ebuzibu bwe tulina nga bannayuganda twagala nnyo okuba nti tulingiriza ebitabitukwatako era nga ebiseera ebisinga abantu bamalira nnyo ebiseera mu bintu ebitayamba nze essaawa zino neyamuza ngenda mu maaso n'okuba nti tutegeka future ez'abaana baffe tetugenda kupapa baana baffe batandike kuba nti oba oliawo balya ku street olw'okuba twagala okuzaala n'ebisigaddewo bwe bityo mpola mpola. Rema Namakula avuddeyo n'agamba nti okulwawo kuzaala kiri mu pulaani ze ne pulaani za Katonda ebisigadde byemwogera byaba bamanyi tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior webale kwanti otambula nange webale kwanti onjagala blood wange gwateekamu obudde buno gamba notambula ne Rich Boy olwonasobola okuba nti atuusaako gaalina olunaku lwaleero munzikirize mbaleetere emboozi ya Rema Namakula bukyanga afuna omusajja nnaku z'omwezi 14 November 2019 abantu baali boogera bingi era mu bifaananyi ebyo byafuluma ne bitandika okutambula nga Rema Namakula bwali olubuto wano nno kyaleetera abantu abasinga obungi okudawutinga ebigambo bino n'abamu okukkiriza era nga ku social media bagenda mu maaso n'okuba nti bakyuzinga Rema Namakula okufunira olubuto ewa musajja mukulu amanyikiddwa nga Edlisa Musuuza. Emyezi 5 gyayitawo 6 ne giwera 7 giyise 8 9 mwaka mulamba tetunalaba ku mwana ava mu lubuto lwa Rema lwe batugamba during over the weekend, yes, still not even over the weekend. I think Rabadenga Nakurajo, Rema Yafudena Gamanti, obuzibu tupapa okwogera bye tutamanyi ne bye tumanyi. Rema Yafudena agamba nti nze mbadde mu bufumbo ne Dr. Muza okumala omwaka mulamba. Dr. Muza mwami wange ati si mwami wammwe ate nga buli lunaku tubako ne kye twekolera nga temuliyo so mulekera kugenda mu maaso n'okunsaba ebintu bye mutanteresa. Ndizaala bwe ndiba wa kuzaala kubanga neyasooka tebamala kumunkaka sofa abantu abasinga balowooza nti omuntu okuba nti oba oliawo ayanjudde n'okukola wedding it is a must alina okuzaala no nedda bino ebintu babikola out of love tebabikola olwa demands ezibeerawo bino byonna tubikola lwa mukwagala na mukwano. Incident eno wejjira nga Diana Nabatanzi ne Luwasa oba oliawo bagenda mu maaso n'okuba nti beesojja obugambo obutasanyusa mu bantu. Luwasa akyuzinga Diana Nabatanzi okubeera naye emyaka 5 teyasobola kuba nti amuzaalira mwana n'okuba nti oba oliawo Diana Nabatanzi abaako ne kyakola mu maka ga Luwasa. Luwasa yavaayo n'amulangira obwavu ekisiraani obukopi obunaku n'okuba nti oba oliawo mbu malaaya mbu yeetunda yeegaba wano nawali. Rema avuddeyo n'agamba nti ebyo ebintu tebiweesa kitiibwa era avuddeyo n'atandika ekibiina oba brand ambassador w'ekibiina ekirwanirira abakyala mu Uganda oba giyise feminist nti afuuse feminist alwanirira nnyo abakyala. Agamba nti akakajoogo k'abaami bwe batunga abalwasa ke bakola tekakola makulu kekaseera okuba nti oba oliawo omusajja Luwasa akangavulwa akome n'okwogera ku bigambo ebyo ng'ayisa mu bakyala amaaso. Wetwogerera Rema Namakula avudde n'agamba nti oba Diana nti yazaala oba yazaala ye yamanyi kubanga ye alina kariya ye gyapushinga n'ekirala alina goozi ze. Avuddeyo n'alabula buli omu amusaba omwana nti naawe oli waddembe okuzaala owuwo kuba ye tajjangako owuwo n'akubuuza owaayo ozaala ddi naye mugenda mu maaso n'okutandika okumubanja abaana be mutamuteresa. Avuddeyo n'agamba omwami we mumwesonyiwe ye ne mwami we bakola bibanyumira. Mwebale kuba nti mutambudde nange bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Nkwagala nnyo atambudde nange. Until next time, bye bye for now.